Lwasa n'abamufaanana abakola ebintu bwe bityo ku level gye baliko babeera bazadde babeera bakuze babeera bajjajja ate nga bataata kuba ebintu by'olina otunula butunuzi kati ng'ekyo n'ogamba oyo mumukwate he's a father he's a grandfather he's exemplary mumukwate R&B alakeri ali omu naye musibe teeka lye lirina otuyamba ku Lwasa kuba ye tasobola tegeera tasobola wulira oli muzadde olina abaana olina abakazi olina banyazaala ne basezaala olina abazuukulu n'abaana bo balina mikwano gyabwe kati balina ne bapatinazi baabwe lekero baswaza mwebale kujeregerera ffe abali okwabwe ndiki tuli banaku tewali anedda Amerika kiggwa temuleta ffe kwegamba tetuli mu nsi ngobi temuleta tewali abayiseko banaku iPhone eyo gye bazikwatira yokka eyo gye bavugira hama yokka kwegamba ffe tewali abayise banaku ne bano be tutuuka okuweereza ssente nga bali eyo bo obulamu buba bwabwe waliwo Munnayuganda aweereza aw'omudiaspora ssente webali very practical wekiri ndikuweereza message owawa ndikuweereza message kisinzira nsi kiwawa America ati diaspora nene oyina agamba nga za kusoma zaki anti engeri gy'oba toli naye kyonna kyaba akugambye gwogenda nakyo alabika ali mu mbeera ndikuweereza ka message nze nkubulire bagirinnyisa Western Union nkubulire Farouk with due respect sijerega abasajja bali America yes ezokusoma zo muzisindika eri obulamu bulungi ezo okuntaasa simanyi mpeddemu eri obulamu bulungi nyamba anti wulira webali eri obulamu bulungi opportunities we ziri na biki nemmwe mwatujungulula nnyo abeeno nga mugamba ffe abatagenze eri obulamu tetubusobola naye nga ate naffe tuyimiridde kale tufukamidde tetuyimiridde naye tufukamidde so waliwo omuntu ali wano nze just kyendabyemu nti oba kyenalaba nti waliwo omuntu ali wano nga tasobola genda America oba tagenda genda America naye nga wano opportunities zaawo azirina zisoboka their potential weziri kati omuntu oyo saagala gwemu kirowooza ate kiconcentrating nga wano atandike kwagala tuuka muntu atuke kwagala tuuka tema muntu nti ntemba ya America okitegedde walaba abasajja bo nga bava Afghani walaba abasajja beeripanga ku nnyonyi bwe bagwa so that picture ekulaga nti ewammwe ate togeza nako temba butembi nnyonyi genda America so omuntu ali wano ng'olina kyokola nga osobola okijjamu ekintu topapiriza embozi ya America gireke bali boogera gye bali tebogerera wano singa boogera basimbula nti Faruku abakwatira wano ekyo kyanjawulo naye boogera bakola ki bwatya bwe baatuuka kireke wano waliwo Bannayuganda nga siza kusoma education n'okwebezaawo mpeddemu n'omukyala awe Mengo alina gwasindikira ssente Spain oyo ali Spain America kati Europe na America waliwo enjawulo waliwo wano waliwo abasajja bampa Ab'Amerika wano waliwo abasajja ng'akutunulira ng'ogenza America n'agamba webali abo webali kya creating state ya desperation eri mu bana abasigala wano akikuba nnyo ng'alina ne kyayinza okukola naye ng'alabira ddala kati bwe sigenda America jjajja ono bw'aba yalemesezze waliwo omwana saidi ze oba kangulumira awo bagenda ne batunda ettaka nga jjajja amugambye ki ekisobola okukola jjajjaawe azaala nnyina ki ekisobola okukola ssente ky'osobola okuggyamu akasente n'amugamba jjajja nze manyi bya mmotoka bino nkola ku paaka bw'onfunira forward nja kukola ki kigwa kijja kuggwa jjajjawe munnaye ng'ayisaawo emyezi ng'ebiri ng'akwata ettaka akolobozaako jjajja si maama wabula jjajja azaala maama sina jjajja azaala taata ng'atoola ettaka akolobozaako amugamba munnaye mwana muzzukulu wangamba emiliyoni wagamba 5 natunzeyo emiliyoni 6 okitegedde wali baagala kumpa miliyoni 6 ng'omwana abiyingiramu nga bagoba adda wa ayagala genda wa kweru ayagala gula ki forward ettaka balitunda bamala odditunda omwana mugamba jjajja nno babulooka ababaddeko agabwe bakola ki
bagagala batunze nkaaga alina muwaka 5 naye amulese mba buloka bagala meka 2 ago bagajjeko omwana nga asooka abulawo akomawo after a week amugamba jajja sente zange ziriwo nti ate kiki nti sente zange ez'emmotoka sikyaguza emmotoka nze nina pulaani endala njagala genda bweru simanyi naye ye bwati bwe yamugamba naga kati jajja ku sente zange nkutema naye nga jajjawe gwatema ku sente ezo ye yamuwadde ettaka okumuwaako obuwa so kati kikyogamba level ya desperate si nnungi okulaga obuvunaanyizibwa okulaga nti n'ebirungi because era wali wanjawulo naye kiki kyemulugunya ab'e Kampala ali wano tafuna kirowoozo nti tafuna feeling eyo kuwulirira wano nti ali America ng'awulirira wano nti bwe ekitegeeza kati kusala busazi abo abantu abamu bagendera migugu abantu abamu basooka ne basula mu ttanozi abantu abamu basooka okitegeera tebatwalayo gwe bakutwalayo lwakuba tebakutwalayo ng'oli wano ku kamera naye nga bakutwalayo nakulaga n'okulaga nti jimu eyo giraba Faruku natawaanira awantu awo naye ku kamera tebatwalayo tebakulaga nga bimotoka mwe basulanga nti nasula tebasula mu motoka nti nasulanga awantu awo so kati ebyo byonna tabikulaga naye akulaga birungi bikoze eki biriyo so kati ali wano first concentrate togamba bugambi nti gamba bw'otuuka America ne bw'osuula passport giyuzeemu naye olina okwebeereramu tutandikire ndowooza mu bibozibozi waliwo ebibozibozi byesitegera simanyi Lwasa simanyi ono simanyi bano abeeyambula simanyi bano abakozi olaba Faruku first and foremost tutandikire wa watuufu entambula y'obulamu mu Kampala osobola ogiteeka ku bintu bingi however nze nina kyenandisabye oba kyenandiroozezza nga nze tulina ebintu ebimu bye tulina okwekaka tubuuse amaaso baffe ate bwe twetwala nti oba tulina okusomesa kwe tukoze kati tulina ebirala bye tulina oleka biyite at least oli amanye nti bwe mba ndabye engobi ne Faruku mu bya sensi mulimu kino ne kino ne kino ne kino then wano ne wano ne wano tugenda kukola ki nja kunyumirwawo oba bino sibisuubira kubeera olina bali bokyaza bomanyi namba yange yeno nze kyengenda okwogera kyange biki no ekintu CID bw'eba ekunoonya ng'eyagala kusiba ku byo wayogedde teyetaaga kontakiti yo yeetaaga kumanya nti gwe wayogedde kimala so tekyetaaga kujja nsooka endeekaane namba yange yeno kati byengendo bagamba nze abyogedde CID mugikwate no you're communicating your number to some other people logically you're not telling CID kuba yo bw'eba ekwagala erina weekola ki kikyotegeeza kati erina bwe baba baagala okusiba gwe Faruku beetaaga namba yokubaako tebeetaaga namba yokubaako so ffe tetugira mu vibe eyo ya kwereega bwereezi naye tubeerenga ne byetuleka ne byetu kati for example kyosoose okwogera ekya omukulu ono Lwasa ebintu bino bitwalawo eggwanga omuntu ali ku level eyo mu myaka ne mu achievement oba oyina ebintu byotamusuubira Lwasa ali ku myaka ng'emeka mukulu sisobola kumanya naye mukulu gwe omulaba mukulu kati omuntu ali ku level eyo eya achievement n'emyaka ebyo ebintu tasaana bikola osandika funa bibuuzo waliwo omwami yambuza nti naye alina bazadde be oba alina abantu be okitegedde nti bazeeyi ba Lwasa gye bali kati imagine gwolaba Faruku awo oli omuntu bw'abuuza nti naye bazadde ba Faruku we bali ekisookera ddala ky'oba okoze ku myaka egyo gy'oliko toli mukadde era gye bali bwe baba gye bali naye kyosookerako ga Faruku yakoze ekyo ekituuka n'okubuuza ki abazadde be because charity begins from where from home okitegedde kati kitegeeza Faruku ekintu kyakoze kirabika kiri ki nawo kati bw'otuuka okubuuza abantu nga balwaza ku myaka gyabwe ng'oli akyabuuza nti bazadde be kitegeeza kyakoze kisukka ye kisukka abaana be mukyala we baganda be
kati kituuse kubuuza ku bazadde be nti kati oba taata yekka gwe ayinza owulira okitegera kitegeeza nti ekintu kyakoze kiba kisamaaza however nze ebintu ebyekika ng'ebyo mbitwala eri gye nagamba ku gundi ku social media ffe bannayuganda okukwata ekintu social media nga omanyi ffe tusinga okukozesa ekintu kye tutamanyi bukugu bwakyo we don't know the expertise but we love it a lot and we use it a lot kati obwo obuzibu bwo tubulina nti omuntu abeerawo kati abasajja ngaabo sente azikoze erinnya alirina nenga zirina eza Uganda ku mbeera ya Uganda omuntu bw'aba asobola okwemulisa labayo ate to referringa kuba walabye twogera kuba wano bebayita abagagga nti benjogera kati ku mbeera ya wano oyo mugagga kubanga obugagga bwa Uganda nze kugamba nti ndi mugagga si bwe kiri wali ekyazizako gundi sudirwa gavumenti mugagga oba ono gwe baliko mu kooti bitatule obugagga bwe Uganda yegwe okukyaza bano ba Medimo bano baani balwasa nagamba ndi mugagga sente nzikoze bebagagga ba so socially abo betumanyi nga abagagga kati omuntu bw'abeera ku level eyo nti kati agaggawaddemu yawulira agaggawadde atuuka n'awulira kati naddala ng'abo abatali bayivu bulungi nga alinga oba ayina kyabulamu naye abantu bamanyi nti ndi mugagganzi okitegere kati andika okukola ebintu oluusi nga abikola out of ignorance talina amuwabula kuba era kyenayana okuddooli nti kati Lwasa nga bwe yeeyita omugagga ayinza obba ye mugagga ewaabwe ani ayinza omuwuliriza mulina muganda wa mwali Bulaaya abaweereza ssente gye yakuweereza gwe n'oggala enju ye yaweereza mwana wa gundi n'agenda n'asoma nga temunnamukubira eruggwa nge kati kuba yafa yabeeranga saidi zaawo nga bw'aba azimba yali inginiya naye nga bw'oba omuwabula akugamba gwe bwavu bwe bukutawaanya muwulira buwulizi nti ate gundi saiti ye gundi nga yayimira nti bamugoba nti siringi yagwamu naye nga abagagga mukuba nnyo pulaani abavu mukuba nnyo pulaani bwavu bwe bukutawaanya tuzimba kumaliriza mwangu okitegera kati embeera bwete kati Lwasa ne bw'obuuza muzadde we ani agenda omuwabula kuba ye mugagga waki wekika ate ye mugagga omuna Uganda wa social media eyeeyogera ani agenda omuwabula tewali naye kati kyegambye nti kino kintu kipushingibwa abantu nagamba nti kyekize nti Facebook bakolerako kyoko nti bwogira boti abantu bwe bati bakulaba nti Uganda yonna ndiye muzeira laba video gyeraze ogira bano bakigatto laba abantu muzeyi wagikubye laira wagikubye ye kati yetamanya impact yamanya omanya nti byenayogedde byatuuse Masaka gyenva byatuuse Kyenjojo nti byatuuse Kamuli Busoga nti ate oyo nja mulumba ate bwe mulumba ojja kwata wama Faruku otekeyo ku kantu kafeeri balabe nja mutuliso okitegere kati abeera ye nekya byakola tabimanyi twali naawe nga twogera n'oŋŋamba twali twogera ku bano ababaddewo n'oŋŋamba naye ate nze abaana beeno ebintu bye bajja wali tompa example y'oyo muwala wa Namitala n'oŋŋamba nti munawe omwana akolera ddala eno ssente naye munaye ebintu byakola byanjawulo nnyo naye tebawemula tebeeyambula tebakola ki naye bafuna ssente apo kwe ziri okwo naye sooka onnyonnyola abantu ababweru ku TikTok ku WhatsApp ku Facebook bakolerako ki Instagram bakola content si byakweyamba nina omwana ali awo najera akanika computer ayina channel ye naye buli lwasumululo kanika bwotuuka wali ayina agatala bwe gatige yateekateekawo ne bw'aba asumula kasumaali ki laptop ezo naye abayigiriza baadi bw'ebeeri bweti kola bwoti nenze namugamba nga naye ebintu byokola bikola ki nze nga sibimanyi okitegera nangamba nina ababiraba
Nagamba nina buramu bwempereza e Rwanda waliwo abwagala biki naye nga yabajja kuki bino byakanika olubikwata bwati kati nina omulala welda naye ali mu kuzimba ebyo ebintu agenda tuyambe eggwanga bannange agenda tandika obiteekayo amodifying ebintu mu fabrication omwo kuba yangamba nze ono fabrication art yangamba kyosobola okukola wano kyoba okomyeko okulowooza naye osobola okukola ekisinga kino bwe kiri amodifying ebintu mu fabrication kyenjagala Lwasa kati mwe simanyi yagambye mwe wano yagambye nti nina waaka kati owulira anti byebyo bazadde ba Lwasa bije bali mu Uganda muno tulyoke tudde kubana abaana ne bwe baba gye bali nkubuulidde nti ye mugagga omunna Uganda ate akuze kati alina abaana osuubira n'okusuubira nti kati alina abazzukulu amugambako agenda mugambako ki singa amubuuza nti oŋŋambako ngaani agenda muddamu ki then kati government sectors za government zino institution zikola ki zaafa I think I've not oba ekigambo ekyo tekinfulumangako mukamu nti kino kyafa mu Uganda eno ye yagenda kuba yekwasaganya ebyempisa n'ebirala awo osobola okukkiriza nti zaafa because Lwasa ku level gy'aliko Lwasa n'aba mufaanana abakola ebintu bwe bityo ku level gye baliko babeera bazadde babeera bakuze babeera bajjajja ate nga bataata okitegeera kati abaana abo abazzukulu n'abaana bo basoma balina amasomero gye bava gye bagenda okugamba okutegera obutegeezi nti oyani nakugamba ku bintu bya Solomon nti singa yali mwana mulala tekyandikoze ki naye olw'okuba Solomon celebrity kid kimulumba naye ekintu kino oluusi kitomentinga omwana ne kimubonyaabonya n'abeera nga tawera ku ssomero naye nga gwakikoze iwa ignorant tokitegeera tofaayo bufi okitegeera naye kati weweebuuliza ministry ekyo kyombuziza nti ministry zikoze eki fe wano tulina ministry kati eyagenda ebintu byerina okukolako erabika tebimanyi ndoza bamanyi kusaba budget okitegeera ministry wano esinga zimanyi saba budget naye bw'olaba ebintu ebigwa mu kkowe erya ministry eyo bw'oba obigoberera nti kino ne kino ne kino ne kino ne kino otandika onoonya then examples noga naye nga wali nga totegeera bakola ki ekituufu okitegeera wano Uganda ffe tufuna app ey'oku ssimu okwo eya social media nejja ne batagitunuulira ne bagamba involvinga ki mu mateeka gaayo content kigwegaana okitegeera mu mateeka gaayo content kigwekkiriza avalinga naffe tumukkiriza ne culture yaffe okitegeera amakinga app eyo kekole ki ketambule okitegeera wano app ejja buzzi nosanga ne minister TV presenter agigenzeeko naye tamanyi biki amateeka gayo tagamanyi naye kantereko ku ssimu kali akagira kantereko ku ssimu okitegeera ne terms ne condition tebabimanyi acceptinga nayingira ku kintu Faruku wali obaddeko ku ssimu ng'olina byokola oli ku internet ekifaananyi kya nudu nekigwabu okitegeera kati abasajja abakola app zino bali obwongo bwafa nnyo ku level eyo nti wakiri atuuka okuyiikiriza nga kyotagenze ku app ye kunoonya akisuulawo du ne link so nogira oti ministries eggwanga lya bo tebafaayo balina ebintu bye batagoberera kuba ina ebintu byolina otunula butunuzi kati ng'ekyo n'ogamba oyo mumukwate he's a father, he's a grandfather, he's exemplary mumukwate n'abalala bonna abadde bamufaanana bakirabireko nti kino tekisaana kino si kyawano n'abadde alina app eyo nga yeetegeka okukola ekintu agijje namu okitegeera affe si bye tuliko anti mugagga oba atiisa ebyo biri wano mu Africa King of R&B Arakeri musibe ayinza n'obutavaayo oyo Arakeri yes
America bayimbye sirabanga yayi bawana niyo simanyi Prince of R&B taliyo. Arakeri might be one like Mike Jackson. R&B Arakeri aliomu naye musibe ayinza n'obutavaayo naye ku bintu abaana bye bajjanga nga beeyagalidde okubeera ne serebu bimuzaalidde ebizibu keseze zonna omwenda talinaamu reepu nga yaforcinga naye baana baali under age simanyi biki yabayigiriza ebintu ebiri bitya nga beereetanga biki ffe wano omwana okwekubya ekifaananyi n'omuyimbya nessenga aneti wamulabye babadde ne gundi yatwaliza baabo neno webuuza babadde naye omanyi muwalawo kye yayingiridde omanyi kye baamutaddemu omanyi wajje yasuze omwana osula ebweru ensi yafa ffe wano tupakuka bupakusi nti kasita kibeera ku TV kasita kirabika ku social media it is okay ngamba nti Lwasa sawa zino bandibadde bamukutte lwaki tomukwata mukwata omuterekeko nga byaddala si bino ebyagolo si freedom ye gyoliko freedom etta culture freedom kyeyo freedom etta empisa freedom kyeyo okay nga mukwata omuntu ng'abadde ensonga gy'ayogerako y'amakulu naye olw'okuba eri politiko ne mukuyita kusasamaza ki okusinga kuno okusasamaza kwa bwongo abaana bameka abasasamadde bantu bameka abasasamadde banyazaala basezaala bameka n'abakazi be bameka n'abaali bakazi be abaana ku masomero bameka bakazi ba Lwasa kye bayitamu bebuuza kiki ekyo bannange naye obuzibu buno buvaawo nti abo munnange kati tebakya buba butasoma kiba kiki maalo ekintu tokimanyi obeerako kibeere maalo ate okimanyi abo bonna balina bahandula asobola otypinga oyo sentence mmeka tasobola bonna balina bahandula yo oli kasitafu n'ekyenkya ky'emitwalo 2 muzeeyi omwana mulwadde n'amuwa 5 yabeera kuno nekye bamuteekako takimanyi muzeeyi oyo omusabudde nnyo tukateekeyo nga bateekayo bino byebikola muzeeyi tuyita omuntu ekintu aba takimanyi apo tagimanyi tamanyi extent yaayo kyenteeka kyo genda paka wa yagamba bugambi bandabi yetuteekeyo ngekyo kigwa omwana natuuka okukwata nga weebase n'akuteekayo omwana gwana naye nga lwaki omuntu akuteekayo abo abasajja be bantu be baterayo ne vidiyo nga naye oba ne midiya nazo tuzinenya ate midiya ogenda ginenyaki okutambuza ebintu be basiiba ku mativi regulation tewali netuvuga wiiki ku wiiki regulation tewali nga tuli ku bantu abo ye media eriwo tewali regulation nti mwana UCC wele ndekamu tewali regulation all media houses are regulated by UCC yes naye wandibaddewo embeera nti ekintu ekyekikabo ekiti tekikola ki tekikola oba tekifulumya tekifulumizibwa naye nze zino disclaimer babantu bo simanyi ba ministry bona ba UCC bwe bakirowooza nti disclaimer chimala yakuba disclaimer nga yeyongera kwegamba lugezigezi lwa mini nti I can give you freedom of speech but I can't guarantee you freedom after speech nti turegulatinga oli najja nayogera ebintu nga bizito binene nnyo ku TV n'amala n'abimaliriza nti TV nekuba disclaimer ntietya ebirowoozo byoli but you've shared it means you shared thoughts in common at a certain period tebiba byange byoyo mba munoonya oyo but gwe bikurepresentinga bulungi ng'obiwadde abantu nga babirabidde kukwo abantu omuntu najja n'amukola agantu noma n'oteekako disclaimer UCC munnange disclaimer ebintu byafa
gwe n'otuula mu bali ebintu birino maana ogamba nti nze ndi amatoke Steve bye zikola oli namala owemulira ku mizindalo gyabwe namala okolaga ntuntu ku mizindalo gyabwe namala owalampa gundi ku mizindalo gyabwe namala munayo sisi bakwata oli but you've pushed it naye abantu bano songa singa waliwo regulation nga bagamba nti content ow'ekika bwe kiti ne bwe kiti bwafuluma zino ne share okuggalwa ennaku zino fine zibeewo okitegedde naye nga bikyasoboka singa ekyo kyali kisoboka ekyo singa kyali ku TV ekyo singa kyali ku ma TV ne ku zino app kyandibadde kijja yadde essimu yiyo data wo n'ebirala bibyo naye wandibadde ng'okimanyi kati ate ekyo kye kitutwala ne mu tteeka liri mwe lye mwawogganirako wano nga temutegedde ki kye bagambye lino eryalonkinga ono olwoya wammwe w'ebiviiri nti asabudde ensereka amusabudde neggwe engalo oya tukusuubira nti bw'oba ogenda okugamba oli nti etteeka lye waleese erya social media lyabadde ligamba bwe liti ne bwe liti akawaayiro kano tetukaagalamu ne kano ne kano tojja buzivuma muntu nti amwasaamiriza amuvumye amulese muvumye n'etteeka eryo lirina okujja lituyambe tteeka lye lirina otuyamba ku Lwasa kuba ye tasobola tegeera tasobola wulira okitegedde tteeka lye lirina otuyamba ku Lwasa oli n'amanya nti nina ssente zange naye etteeka liŋŋamba bwe nfulumya kontenti bw'ati siddamu ofulumya kontenti yonna okumala emyaka 2 ate nsasula ssente bwe ziti ekyajja kimanyi gwe Faruku singa bagamba nti okukyaza ngoobi bagenda kujjako ssente bwe ziti okumala ewiiki bwe ziti era ne kyano yo tebagikkiriza kuteekayo kintu kyonna okumala ewiiki bwe ziti n'essimu ogijjamu omwesonyiwa okitegedde n'okundaboga oba lwaki andabye ndi mu Uganda anti kyegambye nti Lwasa tasobola tusiina magezi gensobola muwa kuba tasobola gayingiza okitegedde tasobola gayingiza naye etteeka ministries ezirina otuyamba ku bantu bwe batyo naye Lwasa bwe mba wakuwa magezi akatono ennyo oli muzadde olina abaana olina abakazi olina bannyazaala ne basezaala olina abazzukulu n'abaana bo balina mikwano gyabwe kati balina ne bapatinazi baabwe lekera obbaswaza kimala bwe tuva mu Lwasa bwe tuyingira ne abaana abato bembadde ndaba mu social media mulembe kugwa ndabanga abaana abataaba baana bato nnyo naye mulembe kugwa awo nze we nebuuliza ani atwala abavubuka n'abaana minisita ki minisita oyo okuba nakiwala we yavaawo wallahi siyinza kubuulira kituufu minisita oyo amanya ge omanyi kati obuzibu bw'okuba nti ministries zikola ziriwo for operations za ssente omwana alina abaana babiri abakazi babiri ndabye ng'abaana abato oba bantu bakulu nzinga nze atabitegeera abaana abo bato Faruku naye nga tetunaba boogerako kintu kyonna nsooka okuvumirira abantu abakulu bonna abatadde abaana abo mu kamera okubapushinga obbajjamu ebigambo okubakolako ebiboozi whatever it is okubakolako ebiboozi for the sake of nze abalina kati ekigambo ekyo gundi nze mulina lwaki obanenya it is very bad reason being bano abaana yes nsobola ogamba nti baana bato naye balina title yaabwe basiru they are stupid and ignorant abo abaana bo nga bo kuba baana bato tebalina magezi nnyo ga kikugu agalabira ewala naye babuze bubuzi tebamanyi wakulaga they are lost sheep okitegedde kati then gwe omuntu omukulu bw'obakwata nti obeere nabaawo ku kamera mwogere ebyobufumbo na biki gwate oba oyongedde okwonoona because you're taking advantage of them nti baana bato naye bw'anaabeerako ku kyano yange kimukolera abaana abo betulaba bateekwa okuba nga tewali aweza 21 nga bwe bagyogera nze nkimanyi mu programu z'okusoma abaana bano
baana b'abaani kati waliwo ne doctrine bakola biki kati Faruku okongera ku kikyo waliwo ne doctrine eri mu bali etali mu bano abaana bali ku myaka yadde 11 akimanyi nti okuba na account kikulu kingasa omwana akimanyi nti omwezi nina okwechekinga sente eziri ku account yange oba za government oba incentive eva ku mulimu gwa maama oba wa it is important era omwana oyo n'okutandika okukola bw'aba atandise ku myaka 18 nti agenze ku McDonald nga bw'ogambye n'akola nadda yagenda KFC n'akola discipline already agimanyi okuva emabega alina checking account yalabe bwe kikola ki bwe kikola nawo kati ffe tuli wano omanyi abaana bavuga boda boda okuva mu lockdown ng'olwava mu lockdown baana ba boda twegendeza nga ku boda kati kuliko obwana obuto bungi nnyo obuzivuga bwavaawo naye nga bwatandikira muki mu lockdown kasita bwakwata ku piki tebwaddayo kusomera ne bukwata kasente kana akatono ne mumanya nti ez'okusomera omala saba muzeeyi omala twala biwata ku nte za senga wano ku piki olugikawo okwoza nga kagenda kakola ki kati abaana abo tebadda ku masomero kati fe discipline tetugirina okitegedde omwana wano amanyi nti ekintu bwe kiba kifuna sente regardless kifuna kitya ebisigadde byonna tebyetaagisa kati ffe tetulina doctrine egamba abaana nti ku level eno olina obuyinza okukola kino ku level eno kola kino kati ng'obikyenjagala bano abaana bendaba mu mawulire muŋŋambye abamu ba myaka 17 tekuli awo eza 21 nga boogera bajogera lw'amateeka mu Uganda system ey'okusoma omwana oyo aba ali mu kirasi ki alina bbamu ekyesi ebandibadde mu senior mukyagiyita ekyesi simanyi yandibadde mu senior 5 senior 6 buli obuwala ndaba busobola n'obba mu senior 4 busobola ne mu olevu naye emboozi ze banyumya ku kamera naye kati obuzibu gye buva ku zino social media apps ze bataregulatinga nze ebyo ebintu olumu nze bindowoozesa n'ogamba oba abasajja bannakyemalira ate bakola bulungi okufuga ensi zaabwe enfuga gye bazifuga waliyo amateeka gweegomba e China waliyo amateeka gweegomba e Korea nti omuntu yandibadde nga app bwetyo bweyingira ku simu yo bukomo kubanga ojja omala gidownloading si bwe kiri tegwa bugwi nti gwe woogitera ku simu yo ne tukulaba nti egenzeeko bakutwala because apps zino zajja abaana ne bazitunulira ne balaba nti omuntu osobola okumanyika okuva wano paka e Denmark bo tebasooka nno tunulira nfuna na impact ya kintu kati Faruku ninaze ekintu kyenjagala omanye mwe mwatandika okukola bwe mwatandika bino ebintu bya media Faruku hasoyo gwagimanyi oba bw'oba ontuuziza n'oŋŋamba ng'obinze nno gye nava wali bwe wati ne bwe wati nze mbangimanyi naye akulaba oba kati abikula gospel live bwati n'agamba Faruku owa bulijjo Faruku akikuba Faruku alina views tasobola manya Faruku bukedde ogenda otya tasobola manya Faruku before bukedde waliwa bo balaba bulabi lwakulabye lwakutegeera yoyo Faruku tanoonya gy'okola gy'ovudde tanoonya kumanya kugumikiriza kwe wakola abaana bangi bali mu media houses ezo nti ezenenenene ezo nga tasobola nagenda mu kafitiriya y'abakozi baawo yakoma eno ku reception nanywa obuzi awo nakola ki nenga gamba nkolera gundi ne idea girina abaana tebamanyi nti ebyo ebintu abantu babiyitamu nti ekizimbe osobola okiyingira nti oyingidde ekizimbe bwe kiti nenga olina level kw'otagenda eyo abakozi abalina access be bakola ki be bayita mu biometric ne bagenda egwe tokkirizibwa toli kule kati abaana ebyo byonna tebabimanyi yalaba bulabi Faruku gospel live nange njagala mbe ngoyo osege bwe bukyano bwolaba okonga tebutambula olugira tolaba nga kati Faruku omulaba kati Faruku tamanyi kamera kijyo wasooka kozesa tamanyi oba wasooka kozesa simu tamanyi nti wakolako video 8 ne zitatambula tabimanyi yayagala bwagazi kubeera ngani kubeera nga Faruku kati obuzibu bwe tulina bwe buno generation zino ezizze ezitayize mu haso mwe gye mwayitamu nga zo zimanyi bumanya ze generation ezijjidde mu app
zine zanguya publicity nga tebakoleddeko ku kompyuta nga Facebook yalinga ku kompyuta kokka okitegera kati bwe buzibu bwe tufunye nti abaana bano baze gwe bwe bakulaba najja nabeera wa mu kifo n'akulaba n'agamba mbaddeko ne Faruku mbaddeko ne gundi yalowooza nti okubeera obubeezi ku screen y'omuntu kimala buvunaanyizibwa bwani bwa gavumenti bwa muzadde bwa mwana yeetwala. First and foremost kikigenda maaso charity etandikira waka si bwe kiri ekisooka be bazadde omuzadde asobola otunuulira omwana wo kati ng'obwo bw'olowooza nti bukyabulamu n'okwoza obuwale omanyi obwana obuwala buno obujjamu obuwale nga bukyali bukyafu bwebwo sayizi eyo n'otunira akaanako bwe katyo nga kagamba nti namutwala neeka ne mami n'amulaba gwe maama n'oterowoozaako gamba nti omwana tanjogerako mu kintu ng'ekyo okitegeera yamutwala neeka ng'atutte ki ng'atutte kaki kano ng'era bagenze kukola ki wa mukwano atutte wa mukwano munne gwe maama naye n'okkiriza omwana ayogere ekigambo ekyo nti ne mutwala eka nti nze bamumanyi nagenda n'ensulayo nga ffe tukimanyi nti Faruku nga kulengera bulengezi mu kkubo na muwala baali bakubuuza nti ani ogobadde naye naye ng'ekisobola okutaasa kimu nti tubadde tuvaawa ku ssomero okitegedde kati abazadde bo bakitadde ne balowooza nti omwana okumanyika tewali wano nga mulwana bano balwana ebya Felista omuzadde n'atuuka n'okukola likodi n'ayogera nti ayagala bagende ku DNA for the first time omuzadde omukazi yasaba DNA y'omwana gwazadde okitegedde nti abazadde basuddeyo gwa naggamba bo baagala bwagazi nti omwana alabika nti ye nti bali eri ne banne tomanyi bino ebya TikTok bino ebya gundi nenga omuzadde tosobola manya omwana emyaka egyo 16 yeefumbiza kuki yeefumbiza kuki asule bweru kuki kuba ngobi nalabye oyo omwana obwana okoba obwana obuto nga waliwo akatambi akatambula obuzibu buli ku gavumenti obuzibu buli ku muzadde obuzibu bwa mwana gavumenti nga tonnagituukako kiva ku muzadde first omuzadde bw'aba alemereddwa then gavumenti nayo n'ogibala yo gavumenti nkugambye nti yo ne bw'eba ekirese tekigikwatako kubanga gavumenti yaffe nagamba nti ebintu bingi egamba ate munaakola ki oba byeyagala yo tebiriiko oba naye enyumirwa nnyo bino ebintu because Faruku ebintu bimeka ekyo nakyo kituufu olw'ensonga bintu bimeka by'osobola obala ebitambudde mu ggwanga ebiri very important to the country and to the nationals ebibaddewo coexisting with bino eby'abaana bano bintu bimeka wabaddewo budget wabaddewo kyogamu wabaddewo byani tetutegeddeeko n'ekimu twali twogera naawe ku budget Mutebire we yafiira twali tetwogera naawe ku budget at least omuntu yenna oba mu ndowooza zaffe twandisuubidde nti lwe tuddamu okwogera nga budget yakafuluma next meeting at least tuddemu tugiyitemu okiraba tugiyiseemu kubanga at least omuntu yandisuubidde nti Faruku ku luno ajja kubuuza ngo bintu li agamba nti budget egejja bugejja naye tekola we have a fat budget but it is not developing nti kati kwene efulumye nti kabajje bagitemeteme tulabe ene yafulumye eri eringa bulijjo oba nedda laba gye tutandikidde Lwasa ekitegedde because ebyo ebintu abantu bye bibanyumira mu matu no gavumenti enyumirwa nnyo ebintu bino naye nga mukosase Matiya Kasaija ali mu kugamba ne muhakanizi nti ffe twali ku liivu yo baani yayisa ssente ezo biliyoni meka twali ku liivu okitegedde nenga teri avaayo kubuuza nti abasajja baali ku liivu tebalina buyinza bino ebintu biyambyeko gavumenti otufuga Faruku wali otunzeeko ettaka ng'ekyapa kiri mu mannya g'omulala n'akutundira transfer nibe aba yagikusayiningira ne omuntu azze mu kakiiko agambye nti twali mu liivu ani yali mu ofiisi ngenda kuddayo ndaba ani yali mu ofiisi ebiseera ebi ku ssente z'eggwanga naye awo ogirawo mukakani nodda ku ssefuko
abaana oba kuzefuko n'ogwa ku Matayo ne Zaakayo nodda ku Matayo ne Zaakayo naye tajja musobola kubanga olaba kati ova ku Matayo ne Zaakayo n'ogwa mwani awo n'ogwa ku Lwasa ekisajja kino nakyo banna naye ngaawo wonna waliwo kyoga mu Rwanda temumanyi mwe omulamwa gwa 2022 kyoga mu Rwanda yabadde ki yeffe twaganyuddwa ki ye twafunye eki ekitwala ensi mu maaso awo teri amanyi gundi muhozi weyabadde atuuka wamulabye werokamu wagirabye kikyetegeeza ogimanyi ate yo wali eyajimboza muhozi katono naye y'omukulembeze okitegeera street 5 streets twabitegedde ng'abantu omanyi Messi ng'akubye Real Madrid egolo abantu bakola bati kitwabaddeko abantu bakola bati kati omusajja yaŋŋambye naye owange kyekigenda maaso yaŋŋambye mukama oba naye bwemba nkugamba nti muzeeyo omulabye Rwanda nti emulabye mugenyi baaniriza mugenyi tetubitegeera ebyo oba eno tubeera ku ki nga street bagira bugizi bati omukulembeze w'ekikofiira akola kiffe no nga tuli ku sefuko naye tutwebuza agenze kukola nani sefuko ne banne kati ebyo ebintu by the way ne ministries obolaba tezireactinga ku bintu bituuka ne bigenda babireka olw'okuba bikolera abantu ebiboozi bo ne bayisaawo ebintu nze nina omuntu gwe nagamba nti enanga bali muwa omudaali nti omusajja oyo asaana kuwa mudaali akoledde nnyo gavumenti nagamba nti naawe oli musiru ne mugamba nedda si busiru nengamba oyo omusajja yasinga ogw'omulimu yagusinga because badesigninga omuntu gwasobola okutama kati gwe bwakutama omujjako focus buli ekibaawo kasita ayita drone emunyenyi bwe wabaawo ekintu gwe kennyini osooka n'okyogera no kati agenda kujja oyo nga bwe mumanyi agenda kujja atugambe bwati kati wajja nagano omusiru oyo kati there is no follow up kati olongo okola ki so he has done the best job nti omuntu gwe bakutegekera ajjenga bwajja omuvuma tannatuuka ate n'atuuka kati bafunira ddala omuntu ajja kati gavumenti eyagala nnyo ebintu nga focus eyandibadde ku kintu ekyomulamwa oba ne wabaawo n'okuliyirira oba ne wabaawo n'okuzza ku ssente ku kintu ekimu evaawo ne mubeera ku byammwe awo ne mubeera mu kwesuuba naye nga waliwo ebintu ate yagenda neronda erina abantu ntwabo be yalonda abo abamaloboozi mbo boogera abo abo be yalonda abo nze anti omumanyi kasita akuwa kitiibwa nze abeera ne gundi nze ayogera ne gundi kati mmwe ne mubeera ku abo nga ddala be bali Walukagga yagamba nti ne mu lukiiko lw'ekika tebanditeesezza nga talina kyayogera naye mbu balina ekitiibwa kye baamuwa n'abeerawo kakati kino nze gwemulaba ndaba omukulembeze noweebuuza okulaba omukulembeze zino diversion zotegeeza ndowooza okutujja ku bintu bwe neewola ku kigambo kyammwe diversion zeezo zino diversion ekintu ekyamakulu weekiri naye babateereddewo ekigangati kakiri awo mbu kyo kibalowooleza nti kitegeera mbu anti oli kasitaga nti nze ndaba omukulu gwe nobeera nembeeraawo mwe nembeeraawo binyuma okitegeera naye noweebuuza gw'olaba omukulu yes we accept naye tolina na kaadi ya insurance okitegeera naye nga binyuma kati ebiboozi ebijja abantu kufokasinga ku bibaluma n'ebibatawaanya bikolera nnyo zi gavumenti zonna naddala zino ezirwa mu buyinza ng'era tukyazisuubira okulwamu zo zinyumirwa because at the end bacreating abantu for different people abagezigezi muvaamu okitegedde abagezigezi gwe kasita weefula mbu olabalaba nnyo eby'omu maaso mbu olina nnyo pulaani mwe ekyamangu ekyammwe you are deleted
mwene muvaamu. Then abatalina nnyo okulowooza kwewala bano be nagamba beesaasira mu kulowooza. Abalinda gundi andowooleza ajja ngambe nga beera omusajja ayogedde. Abo bo bangu. Baba creatingayo figures ezibagwamu. So government yeyo gundi strategy gyekozesa. Ekika ky'abantu bwe bati ne babawaayi abo tubawoono. Mwene mubanga oyo gwe muwaamatu. You don't think. Gwe kasita weefuula lowooza. Mchala wangu olumatira okungana nga nze ebintu ebikulu. No mugamba ffe tuli we are okay. Ate ba making sure nti kikutuukako. Tebaagala mu sharing ebirowoozo bikola sense. Nigwe beera mu gantuntu ago. Gantwala budde. Agago. Ganyuma. Nga mutambula. Nigwe tunenya ku baana bano. Bazadde kusooka. Abaana age abaana balina okubeera ku ssomero. Nigwe tunenya. Bana abaana just ekintu kino okujja mu mawulire ono minisita w'abavubuka simanyi biki yali asitukirawo wakirikola ekisembayo eky'okubuzaabuza weefuula bawadde sponsorship obawadde scholarship bagende ku masomero obagambe mwenna muddeeyo ku masomero because okwo ku TikTok bafunako ki fame bali abaana bwangambye abali Amerika sente ze bafuna bana baano basobola zifuna account ngafuna $1,000 ku TikTok notuuko beera nga abantu bakumanyi nti obeera simanyi ne views mutwalo simanyi 10 mmeka naye notuuka okubeera nga tosobola nakuba na sente za bbeiro batuyambe gundi nagamba nti baserebo bawana nti bakola charity naye nga bo bennyini ate be balina obbeera muli okuwoyambibwa because omuyimbi alina charity agabirira abantu alwala bulwazi liiso nga mulina muoleza motoka naye alina ne charity ayamba abantu agaba parties ne school fees n'ebirala yeremereddwa ati kati bano abaana bato tebasobola na biyigirako bali okwo bo just kulabwa abantu kutembebwa gazimuzimu ago kukola gantu gali awo kuva bavadda tebalina kati oyo mwana mpulira musiraamu aliwa oyo erinnya liri ya kisiraamu oyo omulenzi omulenzi yoba Ibrahimu obaani ne talina nambala yonna ne maama we n'omulabanga naye mukazi muwutufu okutegeera talina yadde aze mu bizanyozanyo ebyekisirumbu tulabise gundi kati bali bamula tugire tuti azanye ebizanyo ebyekisiru ku poliisi very stupid. Naye ng'oyo ye muzadde kati ministry yo banaye kale yadde mbi nayo mbi kale mbi naye omuzadde nga tosobola yadde gobererako gwe ku lulwo nagamba mwana nti jo tokigeza nenze ndowooza gavumenti buvunaanyizibwa bwa gavumenti omwana talina buzibu government anti omwana talina buzibu kyegambe kye kino nti government omwana okubeera ku app freedom ye omwana alina obuzibu naawe omwana talina buzibu akolako ki omwana talina buzibu akolako ki gavumenti na muzadde kwegomba be balina obuzibu omwana alina obeera ku ssomero abaana abasinga abali ku app ezo app zolaba ezo baliko kwegomba tebaliiko kukola bakola bakola abo abaana be bagoba abamu naye abo abasingawo be bagoba mu buyumbayumba rent buli saawa bakola baliko kinyumo kwegomba si kukola kati gavumenti weino virayo we wano nti omuzadde tumulabye naye emboga kati minisita vaayo ogamba abaana abo abasatu be nalabye mbetaaga mu ofisiya ng'ono yasaba obuwumbi omwenda ogoba ba street kid kugundi kubo naye covid bwe yajja baviirako bwereere oyo naye yaneewunyisa oyo yayita gundi oyo simpoke bwako na bukozi oyo yayita ka fresh kid n'abaako nebyatereeza nolaba n'akaana kati n'oluzungu kaluyiga n'essomero kalifuna okitegeera nali nsuubira ebintu ng'ebyo bagambe nti abaana bano babakooyo okusoma artist bagende mu technique artist tubeko nenge gye tubabuzaabuza tusetinga ekizampo artist ku kino balina obuva naye obwana obulaba buli bwe buti ni kano kalimu ki kano bannange akatuko okweyita akafumbo akatuko okweyita akalwanira obufumbo
Awo minisita wa inovirayo bannanga agambe bano abasatu benalabi mbagala mu office mwenna kusomera kati nabuno obuto obulala obusuubira okukola ebintu ng'ebyo nabo ne bumanya nti ndaga muntu yange nonge egenda kumpisa bubi singa nkola vidiyo ekola ki kali akaana akakola ebyessomero kali abaana abawala ku ssomero ke kani bre biki waliwo akalenzi kakola bya ku ssomero eneeyisa y'abaana abawala ku ssomero eneeyisa y'aba teachers ku ssomero oba brenani oba ani ka tiktok ak'amaanyi nnyo naye ku tiktok osobola okukolerako content kalina content waako yiwa ku ssomero wa seconds zino seconds ana seconds asatu okitegeera naye kabeeraawo ne kagezaamu nga tica bwana abagamba waaka ng'oni omwana bwaneeyisa ng'akoppa munne biki biki but he is very famous ne sponsorship azifuna n'akaana ako kisooka kasooka ne kajjira mu mbeera y'ekitumbavutumbavu eyo ey'ovuma abantu ne kabeeraawo ne kadda ku muntu azimbye brandi okumala ebbanga ne kamukalakata mbwe eryo linnya gavumenti ebyagala bino ebintu byonna ebyapeninga because bibafuula dormant ekyo gambye ebyagala bibuzaabuza eggwanga naye nga ministry wano bwendaba nga teyavuddeyo okubaako nakyeyogera yadde okugamba nti bano abaana ebazze ku masomero babakole ki I said kirabika wano wetulaga buli omu yeefeeko oba bwe tutuuka kwetema mu mayumba tweteme twafuna independence mpozi teri baddugavu bafuna independence bazungu be bakyatufuga teri yali Libya yokka ye musajja gwe bawa sanctions emyaka 8 n'awangaalawo ate n'akulaakulana nenga tulina okwetereza social media kireka tetwali ready tetwali ready naye ate tetulina abazungu batuteekako butezi social media okuleka etteeka tetulina weba naye ate waliwo abafuna ssente ku social media yes muve mu ebyo kaliyoki webali naye be babakola content abaana abanoga ssente ku social media kwebali kati gwe be bakola social media kisinziira direction be bakola content ya lasting oyagala fame oyagala ssente oyagala manyika oyagala nusu kati abasinga kumanyika kati awo abasinga kuba social media yonna kyoyagala ekikuwa buli kimu bw'oba oyagala ssente osobola ozinoonya naye ate etteeka lya ssente oyagala fame etteeka lya ssente lyo Faruku yakola limu ssente etteeka yakola limu teyalyongerako tebagipapira wulira ssente tebagipapira oba oli mu social media oba oli mu kuzimba oba oli mu kusomesa ssente tebakola ki kati bw'oba onoonya ssente olina backin n'oweebuuza ku bano ba Faruku naye mumanaginga mutya bino ebintu ssente zijja naye ebya palapala bantegedde kati ngenda funa ssente mulimba kimu ku kimu mugatte mpola nalabye Museveni ng'ali Rwanda kimanyi tuli mu meefuga tuli mu meefuga gaweddeko olina kyosobola okukola nga tuli meefuga yabadde mukomera Bobi ali German Museveni ali Rwanda nga babuuza ani president anti ye president ye yabadde alupo yalabye n'abasomesa batereza ate nalabye yawo kyate abasomesa mugende mulunde embizi post nagirabye simanyi oba ya official channel ya first lady oba ya mpatike naye answer ye banaye yabadde mbi mukulu yabadaga abasomesa mbamuga mugize mulunde ku mbizi answer yabadde mbi nnyo education nenga education si kufuna mu ssente education is a service eyo answer nungi omukulu gye yazeemu kuba yazeemu education service ffe tetwajja kunoonya ssente temutugenda kolera ku mateeka gammwe n'atujuliza n'ekyomwami wange yalwana emyaka gyonna gye yalwana naye afuna just miliyoni 3 ebyo si byogamba omuntu afuna emitwalo 5 oba akakati ebyo si byogamba omuntu ava okulaba nti mugenze mu parliament mweyongeza budget ya state house biliyoni bweziti no nti wulira omwami ayinza obba afuna miliyoni 3 nga gwe bw'otugambye nnyabo naye budget egenda ku njuye egenda ku makage n'ebitambulayo bikubyamu zino miliyoni emirundi nga 10 okitegeera kati ono omuntu omukudaalira ne Faruku simanyi kino ekintu kizze kitya abantu otandika obba kudaalira mu mbeera bwetyo simanyi obugumu buvudde wabuno okutuuka nga kati abantu tewakyaliwo kafansonyi kuliwo okudaala okudaala omusomesa
bw'aba kugambye nti oyongeza owa sciences naye nange owa arts kankole ki ate babadde bagezi oyongeza owa sciences kale kati nange owa arts kampumule kati abaana we bagenda tebagenda soma sciences yekka n'aba arts baba balinda kati bakitegedde nti essomero likola ki liba liggala gwe n'omugamba nti affe n'owange yalwana naye kati afuna just $1 million bumeka ffe tetuli about kufunamu ssente tuli about service okitegeera naye ng'abantu balina ebintu bye balaba bye batayinza bannyonnyola bunnyonnyozi kati okitegeera omuntu asobola kulaba ng'ogenze mu parliament kweyongeza billion za sente nti state house budget ate gwe n'omugamba nti bawafuna $3 million nti kati agumirawo omuntu osobola mugamba nti akola ki nti okusomesa service agenda alunda embuzi agenda alunda enkoko oba alunda embizi oba alunda ebirala nga guno omulimu yagusomerera yagusaamu ssente yateekamu ssente agusome asobole naye okugufunamu investment oba asobole naye okugufunamu obugagga guno mulimu bw'aba asazeewo bufunamu busomesa kyeyasoma okukola kyeyasoma okukola kubanga ssente bano ze beewozaako bano badayana ssente ze beewozaako eza covid naki sirowooza nti bo beerabira nti waliyo service bo beerabira bwe bituuka ku bo beerabira nti balina savinga kirina bba ku basomesa be balina omumanya nti eno service kati tukole bukozi ye basomesa ssente ogenda zijjawo ogenda zibbaani ogenda zibbaani va kubina ebyakazinda mbwabbye mu ofiisi ya Mbabazi ate kazinda yasobola okubba mu ofiisi ya Mbabazi kati gundi omusomesa bbewa so webituuka ku byabwe teba service bo teba service bo bajja mu parliament nagamba mbu sali mu ofiisi nali mulwadde oba ani yalimu mwakanizibwe yagamba awo ye aba yeerabidde nti service bwe bituuka kuona akeera buli lunaku ng'okimanyi n'okimanya nti akeera n'ennaku z'omuwa ssente ne zituuka n'agenda ku Stanbic n'akebera nga teziriyo nawayita emyezi 2 n'omuteerayo ate ye gw'ogamba nti kati muno munnaye tewajja funa bugagga era tetujja kugendera ku mateeka ago tulindemu lunda ku mbizi oba enkoko awo that is an insult ya okusoma yakuteekamu ssente kukola ki kufuna ssente kati bw'aba ye busomesa bw'agenda ofunamu muleka afuna omu abasomesa baba bali ku charity kibabategeeza nti muli mpozi kyabagamba nti balifuna akasiima eyo mudda ate oyinza kwanukula abantu bali desperate bati omwene embeera faruuko ey'amafuta g'akasanvu you can't tell people like that amafuta g'akasanvu you can't tell kikyamu nnyo abasomesa babawesa ssente baziraba mukutte miliyoni 4 muziwadde ba MP kati omusomesa omusuubirako omusomesa yeebuuza naye MP onasomesa abantu bameka enjawulo jasa community y'abantu bameka gw'okutaana ng'oggyeko city council oba town council okuleeta ekitrakita nti bagenda lima wali MP n'agulaga mu butuze najja n'ayambala n'ayimirirawo ati neyeefuula aleese enkulaakulana nti yaleese ekkubo lino odigogola okitegeera okutte miliyoni 4 ozimuwadde on top of obuwumbi bwafuna ate agamba ebiteeso ebitambuza eggwanga MP yabibeeramu lino eggwanga litambula likola ki mpozi litambula genda nno na economy yamatiye yatuyitako yagisitula swi netubuuka gwe tewandiwagidde MP ana omusomeza atuule gaki because okwata ana gwowadde ba no nga tonagamba muntu nti tewali no Faruku tonagamba muntu nti tewali ssente soko mubuulire bino bano abantu nabo balina ensonga zaabwe they are being reasonable tewali ssente naye ganaana gaavuddewa tewali ssente naye zino budget ze state house zikula zaavuddewa tewali ssente naye zino bamwakanizi ze basasula abantu ne beewugguusa mbu tebali mu ofiisi zivaawa tewali ssente motoka ze muvugamu amafuta zi convoy zivaawa lwaki convoy temuzikutulako convoy lwaki buli headmaster tafuna ku motoka kweze za convoy ng'agyerabiririra bazisobola bagimuwe tuzibawe bagimuwe buli convoy ya minister eveeko emmotoka oyongeza owa sciences ate ogambe wa arts nti teziri zowayongeza ono zaavuddewa kujooga zowayongeza owa sciences zaavuddewa kati lwaki ezaffe ze zitaliiwo mwe muli ba service
mwina sabi bana ba science bafuuse baki ba contractor kati baki bebiruma abasomesa ngate bituufu balaba anagayita ku muntu ate supplementary budget ziyita kitegeera contract ne contract muziwadde bano bani ani ono investor peneti oyo sente ziwadde peneti nozikwata noziwa abasomesa n'omuwane beto okweyongera naye omwana oyo banna pazi wali bweru we yabeererawo namulabakaawo nga ngenda naye nensi bannange mwali muno kyagaana naye mwali anoonya kirala peneti muyitale naye azaalwa wano azaalwa wano tuyinza nosonga bwe tuti direction nga waali ebyabasomesa bagende balunda enkoko bwe tobyagala sibyagala balundire kuki ku sente ki bagende beewolera oni mubasasula mu budde mmwe gwe bweweewola ebyetaago bikoma negwe kimanyi abasomesa bedda baali bagagga kyekyabaawo omusiri gw'emmwanyi baddawo abasomesa abagagga bavaawo obugagga Faruku anti embeera oba bagagga tebasomesa obugagga ensi kasita ebeera mu mbeera ng'okugaggawala olina bba mu gavumenti ensi kasita etuuka embeera ng'okugaggawala olina kukola mu gavumenti waba tewakyali economy waba tewakyali nsi waba tewakyali mirimu abasomesa bedda baalingamu akasente ng'ate basomesa nga noqualifying obuqualifyinzi okuba omusomesa kuba techa nga mugombolola muyinza obbaamu abagenda ku TTC byavaawo gyegali nga muyinza ovaamu mugombolola naye nga babbeeyi ebintu byatabuka abasomesa okimanyi omuntu ayingira kiraasi nga talina na bbaluwa era kati obusomesa omuntu abuyingira kukolera private school kizibwe wagirina gundi wayagala kukola naye dda bakoleranga gavumenti ng'era omusomesa wa gavumenti sebo gwe ng'omukonako nkugambye nga holiday ayina ente ewaka anywa amata holiday ng'atuuza olusiisira coaching ng'okukola coaching nga mugenda wa musomesa wa gavumenti abo be balina empapula za mooko waddala be balina kibe be balina marking guide yavaawo pulira balina ekibiina ekibagatta kasita mubeeranga ne project nga y'abakozi nti oba yammwe bapresenta naye ng'ate director be bagimanaginga ng'ate director si member tasonda nammwe tatereka nammwe naye yamanaginga mmwe bye mutereka buza abapoliisi kiba kifu buza abapoliisi naye ababeera ssente mubaawo mu bintu ebibeeramu naye nze Faruku Kabaka muwanye ekitiibwa ekitali kikake kuba ndi musoga naye muwanye ekitiibwa because obukulembeze bwe businga n'obwabano ab'obululu bano bakulowoozaako bali bazaalibwa bali so muwanye ekitiibwa saaga nnyo bintu bya draginga nnyo engeri gy'abadde mulwadde na biki atereddemu ayina essanyu abantu abadraginga ebya politics mu bintu bye muli babi gwe muli babi for what kyekyaganya omuyimbi okujja for what gwe mpa ensonga kyaganya omuyimbi okujja okudduka tebyabaddewo was he not happy to see his people did he miss any artist Kabaka yamisinze omuntu yenna teyamisinze let the big man be happy yali mulwadde